Mbutia. Happy Easter to you too. Obulamu. Ogenze n'okuba abantu disikawo. N'ogamba abantu nti bannanga abamu boogeza bigambo ffe twogeza bikolwa. Tubaddemu tetubaddamu. Tugamba subira tebetaaga kusiribazibwa abantu so nebagamba toddamu bantu byakito bayita twogere ku kayimba akapya koolina bw'owaba meaning yako. Yes. Abasajja babonaabona nnyo abakyala balowooza tetulina laavu oba tetulina ebiseera ebisinga buli muntu ayimbira nnyo abakazi naye ng'ate amazima abantu abasinga okwetugira omukwano basajja ate ng'era abasajja bebasinga okukaaba yadde tukaabire mu nsonga so okulaba nti alivuddeyo kko nembabulira amazima nti bannaye naffe tukaaba abasajja bakaaba naye gwe tukulabanga ali mukwano omuyitirivu olina perfect family naye bw'okuba akayimba ako tugamba oba ne rastai n'ebimunyigiriza ekanga asirika sirina binyigiriza zibe nayatuula naye mbeera mu bantu miziko naasinga tunyambira abantu obeera n'emikwano gyo ne babonaabona omukwano kati generation yambira nga nembalaba bakaaba atubexingi ziva ku bawasajja n'amalembo olekawo omuntu abasajja bagwa mawula ate ng'era bagwa mulaavu kizibu nnyo omusajja okumala gatawo so music asinga muyimba based on true story abantu true story ziri mu bantu akayimba kano wagenda n'okata olunaku lwe wakata mweyo wiiki mwali mu ssaga y'abayimbi abamu nti tuzadde abamu bagamba nti tebalabirira abaana tugamba oba bw'obuulirira Bruno K n'abagwa mu tuba weeriki etulowooza bw'obuulirira ebyo si bipya si bipya naye nga kyensobola okubagamba nti baleme kukola bintu bye bayinza okwejjusa mu maaso katonda aba akuyambye n'akuwa omwana osaana embracinga ensonga naye n'abawala nsaba baweereze ka message nti muleke kwegabanga nnyo muteekeewo ku weighing scale si buli asiba omuviiri oba n'asala kaati oba n'avuga emmotoka nti oba musajja waafi okuzaalamu abamu mulye bali muveewo mugende mbadde nsaba okanziriremu ako bakole bate bagaye abamu baleke bagende temwemalamu nnyo kubanga bwemulaba naye musajja abasajja basinga babakyera nabo banoonya bawala bakola ki abawala abababeezaawo kati ate baseeko omwana temukikola bawala bange mwenna naye kino kirabise ng'ekibadde nnyo mu generation eno mwe mu generation yammwe mwayimbira nga mukyali bavubuka envuumulo nga tebyabeerangawo nnyo byalingawo naye ffe tetwalina social media era kyobula abayimbi bangi balina abaana wano ne wali byalingawo si kipya naye just nti generation eno bubalaba kipya naye nga si kipya ebyo bibaddewo bajjajja mugaani bibaddewo naye just tebisaana kukolebwa abantu abamu naye abacelebrities balina okubeera very careful ekintu ekikolera n'okubonyabonya abakyala kikukyayisa abantu olaba omuyimbi w'e Tanzania sijamwogera ekigenda era ekimusudde joga abakazi ekyo kintu kibi nnyo kibi obadde ku stage n'ogamba nti abayimbi ogenda bawa amagezi abato abatandika bakube disco bave mu kwogera bave kuwalampa abantu ekintu ekyo kyabayimbi simanyi entitlement eyo gye bagijja mbu simanyi kino kiseera kyaffe mbu simanyi abayimbi bange abato ate mbayita bato lwakuba mu music esi mu myaka kuba buli awezeze abayimbi bonna bali mu 32 plus mbuzi ojegonga gurunedi gwensuubira nti alina mu 28 naye wabuleegi akoni mbeegayiridde mulekeraawo okufokasinga kuffe nti tuveewo mulyoke mujje ffe tetwasooka kugamba bamatovu kuvaawo kye twakola twayimba buyimbi
Matovu akyayimba nange nkyayimba kati bwe kyoba okasigala ng'okola ki ng'oyimba kiri ekintu kibaveemu your time will come if your time is not now it will come obudde bwo bwe buba tebunnaba bujja kujja bwesigala ng'okola ki abasinga Bebe bagamba nti mwe abalemedde mu tayimu yaabwe nti mukuze meseji yange gye bali abaga nti tulemedde munange sife tweteekawo abantu bwe batuteekawo be basalawo ne bagala ekisajja kyattaka ekisajja kinyigi kati gwe omuntu ebifaanyo n'amugamba ki you just have to collect funds ate ekizibu kye balina bwe badde nnyo muyo olukoso bwe biraga nti muli banafu muyimbe abantu bajja baleeta mpola kati ffe wetutukira ogamba nti tuwanise obeere nga gwoli ku mwanjo naye tonaba nakumusembere ate ogamba mbeewo kati bwenvaawo abawagizi bamanya n'abayimbi okitegeera ebiseera ebisinga njagala nnyo okubabuulirira mbawe messages ezisobola okubazzaamu amaanyi naye obunafu obwo obukaabakaaba obwo obunafu n'ebiswaza bundivaawo bundivaawo mutulekere gye ani yabagamba mwalimawo enkumbi awo ekkubo lye balimu ffe twaliko ate ekkubo tukyalitambula okitegedde guno mulimu si byakuvumpankuweemu so advice yange njagala nnyo okuencouraging because the time will come ate mwesibe bbiri kuba tekitegeeza nti mugenda kusigalawo wakati n'emabega wammwe waliyo generation ejja kakati mu buzibu bwe muyina mutunudde mu maaso gye mukuba amasasi gye mutunudde ewa mabega wammwe so please message yange keen and clearly do your music sing nga nkuta Bebe mulimu n'abantu betwandibadde tulowooza nti oba oli awo bategera music be bamu ku baatandika ekintu kino nti mukoze wall y'abantu nga 3-4 bwe batyo naye abamu ku bo balinga abagamba nti abo tebakkiririza mu ki kye mwatandikawo nga mmwe ba Big 3 tewali buzibu omuntu yenna kyayagala akikola obakkiriza oba takkiriza gwe just kyoba okola bweyimba omusingi abantu bwe bajja okusalawo ate bino ebintu babijjemu ogamba nti nzaasinga abantu munnange bwe bagamba ne reality yeeraga osegedde so temwetekako pressure kubanga bwe mba nkyatambula wali tonnazaalibwa nga ntambula ozaaliddwa otambula nkyatambula okyayinza okudduka n'emisinde nga nkyatambula ate neweekona n'ogwa ekigo nga nkyatambula so temufokasinga kwebyo omufokasinga ku kintu eki ndongo kubanga ffe tumanyi n'okwebakamu kati nze mbadde nebaseemu awo emyaka nga 3 ne kati ngenda kuddamu ate era mbale awo newunza nenga ne rasitanga olina energy emyaka gigyo ogizeemu kkono dda ogira n'otaamuko laba abalina ebizibu nobawa ku gaapu ne bayitamu ebizibu byawe bikendera nolaba nga bateredde nkutadde tweyanza Bebe